Mulinnya lya Patri n'erya Mwandyamu y'omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, ze embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye olunaku luno olw'Essande nga tuli balamu, ate mwana wattu n'atuusa essaawa zino 3 ez'akawungeezi we tugabanira discussion yaffe eri abaana ba Katonda, eri abakristu ba Katonda, nga tusimbuliza discussion yaffe olunaku olwaleero mu kigambo kya Katonda mukama waffe Yesu Kristo kyatugabanyizzaako ye kennyini ng'ayagala tukyebuulireko nga abakristu, ate tukibuulire n'abakristu bonna mu nsi yonna bamanye ekyo Mukama ky'ayagala bakole, bamanye obwetaavu n'okulambikibwa gye balina okweyisaamu bulijjo nga bali mu nsi, ate basobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Amiina abooluganda gye muli, mbanirizaako mu episoodi yaffe ey'okutaano akawungeezi ak'olwaleero. Twenze nnyo abadiscussant abasoose waggulu. Thank you so much for the wonderful discussion about the word of God. Ekigambo kya Katonda kivudde mu Amosi omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokuna. Kigambye bwe kiti, omutwe gugambye nti Yuda, Mukama kino ky'agamba olw'emisango 3 egya Yuda n'olw'emisango 4 kye nateesa sijja kukijjulula, kubanga baasambajja etteeka ly'Omukama n'ebiragiro bye ne batabikwata, kubanga balubaale ab'obulimba baabawubisa, oba bajjajjaabwe baali babagoberedde. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristu baganda bange, abaana ba Katonda mu nsi yonna, Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogerako gye tuli mu kitabo ekya Amosi omutwe ogwokubiri, ng'atuwa okulabulwa eri ffe abakyali abalamu, era tulina omukisa okuba nga tuli balamu era nga tuteekeddwa okukwata ekigambo kya Katonda, okukiteeka mu nkola n'amateeka ga Katonda. Ewali Yuda osobola okuteekawo eggwanga lya Uganda nti Uganda. Amiina. Mu ggwanga erya Uganda tulinamu amawanga mangi, tulinamu tribes nnyingi. Tulinamu Abaganda, balina obuwangwa bwabwe bwe bagoberera nga Abaganda. Mujja okusanga nga bakkiririza abamu mu balubaale, bakyakkiriza mu Bamuwanga, Bamusoke, Bakayizi. Eyo gyonna emizimu oba emisambwa gye bakkiririzaamu, nga bangi bakyagyekiririzaamu kubanga baawubisibwa Balubaale. Baawubisibwa Balubaale, ate ne bawubisibwa ne bajjajjaabwe, ne beerabira okukwata etteeka ly'Omukama n'okukola ebyo Omukama by'ayagala bakole. Amiina abooluganda. Wakati mu kwerabira okukola Omukama by'ayagala okukola, nga mwe muli okukuuma obutuukirivu n'okutambula nga abakristu ba Katonda, kireetera Mukama waffe Yesu Kristo obusungu eri
abantu n'okubeera nga bateekebwako omusango olw'ebikolwa byabwe bye bakola ebitali bya butuukirivu. Amiina. Emirundi mingi otunuulira ebika byaffe, obuwangwa bwaffe, kalica zaffe, bangi mukola emikolo egy'obusamize, naye ng'abasinga okugikola oluusi bajjajjaffe. Ozadde abalongo ne bagaa kino kibbo kya balongo, olina okuteekamu ensimbi n'obulira, saba ky'oyagala mu kibbo kino, kubanga balongo baba baana ba mizimu. N'obuuza abalongo bagaba batya ensimbi, ye abaffe ani yatonda abalongo? Lubaale, misambwa oba Katonda? Obutamanya. Ozeeya 4:6, abantu ba Katonda bangi bazikirira olw'obutakola ki? Olw'obutamanya. Oli naafukamira mu kibbo n'ateekamu ensimbi, amiina, n'asaba abalongo bamuwe ssente, kubanga bawubisiddwa emisambwa n'emizimu n'amayembe ge bakkiririzaamu okuva edda n'edda, nga basudde obutuukirivu bwa Katonda n'amateeka ga Katonda. Amiina. Na bwe kityo kino kireese akabasa nti omwana omuto oluusi kyajja azimbibwamu mu bajjajjaabe nga bajja bakimulaga. Bwe kutaba kusaba nnyo na kwegayirira kuyamba baana ba Katonda okubabuulira amawulire agasanyusa ag'obulokozi bwa Mukama waffe Yesu Kristo, bangi bagenda kuzikirira olw'obutamanya kituufu, kubanga bawubisiddwa emisambwa wamu ne bajjajja baabwe. Muzzukulu wange, kola kino, bw'otakikola tokyali mwami wange, nkukyaye toddaano. Gwe muwala wange, omwana oyo tomuzzanga ano kubanga tampulira, kubanga amukozesa ebitali bya butuukirivu. Bangi abaana bammwe babakozeeko endagaano nnyingi mu kufiirwa, babasazeeko enviiri, bakoze byonna bye bakola, babawonzeeyo eri sitaani ne balubaale, oluusi babafumbizza zirubaale n'emisambwa. Olowooza siwasa sifumbirwa, naye ng'olwedde olina ekyakuwasa, wawongebwayo mu lumbe lwa gundi, mu kuziika kwa gundi, mu kufiirwa kwa gundi, endagaano ezaakolebwa ngwe z'otaasobola kumanya. Muli mu kiro mufulumya olumbe ne weebuuza amalaalo gonna agali ewaka. Abo tebaabiza nnyimbe oba tebaafulumya nnyimbe zaabwe. Lwaki ono afudde baba afulumya olumbe luli? Kitegeeza tuzibuke amaaso ag'omwoyo tumanye amazima nga Yowaana watugamba 8:32 gatufuule ab'eddembe. Bino nno bikolebwa wakati mu kwesingira sitaani n'okwewonga mikono gya sitaani, kubanga yatuubisa n'awubisa bajjajjaffe okuva ku ntandikwa. Naffe ne tujja nga tutambulira mu buufu obwo ne mu buwangwa obwo, ate ne tukwata ebyo okusinga ebya Katonda ne tubyerabira. Kati olwaleero ensi eriko omusango ogw'obutawulira kigambo kya Katonda, n'obutamanya kigambo kya Katonda, n'obutakkiriza kigambo kya Katonda, nga kirwanyisibwa olw'abo abagoberera amaanyi ag'ekizikiza. Kino nno kyakabaate nnyo eri abaana ba Katonda. Nja kwebaza abo abategedde omukama nti mwesuneko nga abaliibwa engo. Omukama atugamba bulijjo mu kitabo ky'Okuva 34 olunyiriri olw'14, nze Katonda w'obujjaa, era erinnya lye ye Katonda ow'obujjaa. Na bwe kityo nga tumaze okutegeera nti Katonda wa bujjaa nga watugamba, twandibadde basaale nnyo
nnyo okwegendereza obutasobya Katonda waffe, obutasobya muzadde waffe, kubanga ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Atukubiriza bulijjo mu Kuva 4:14, tovuunamiranga lubaale, kubanga Mukama Katonda wo wa buggya, erinnya lye ye Katonda ow'obuggya. Omukama atukubiriza n'atukaatira temuvuunamiranga balubaale. Temuvuunamiranga baki? Balubaale. Naye olwaleero osanga amaka mangi nga bavuunamira balubaale. Osanga amaka mangi nga gayina amasabo emmanju mu mayumba gaabwe. Osanga amaka mangi nga bakulaga bagenda ku Sande ne basaba, n'ate ne bakomawo ne babaako emikolo gye bakola nti balina okusalira bajjajja enkoko. Amiina. Nti balina okusalira bajjajja ki? Enkoko. Ekintu ekisinga okubeera ekyakabaati ekibi ennyo okusaddaaka enkoko nga ziweebwa balubaale, ebisolo nga baziwa balubaale. Tebakomyawo, batuuse n'okuwaayo abaana baabwe kubanga baagala ebyenfuna, baagala obugagga, nga emisambwa ne lubaale babawubisa okukola ebyensonyi ebivoola ekitiibwa kya Katonda. Sitaani bulijjo mulabe waffe atukozesa ebyo ebinyiiza Katonda, ebisobola okutukyayisa Katonda asobole okutubonereza ng'akozesa obuyinza bwe. Sitaani alyoke asanyuke, akube engalo, agambye nti abo mbateebye, mbamaze, kubanga atuwubisizza n'atukozesa ebyensonyi ebivoola ekitiibwa kya Katonda. Bameka olwaleero abeekuba ttatu ku bukono? Bangi. Naye n'obaovaayo n'obabuulira, teri akukkiriza. Buli omu akulabanga omusirusiru atategeera ki ky'obagamba. Naye bw'osoma Baleevi 19:28 atugamba nga mukungubaga temwewoolangako okwewoolangako ebifaananyi ku lususu. Nze Mukama. Naye olwaleero baana bameka ab'obuwala abalina ttatu ku mikono? Omukama yabagaana okwekubako ebifaananyi, naye olwaleero mwekubako ebifaananyi, mwekubyeko ttatu, mwekubyeko abala mwekubyeko zi 666, abala mwekubyeko emisota eminene zisibanya kobra, abala mwekubyeko bingi bye mwekubako, mwekubyeko obusaale, oluusi mwekubyeko obubonero obuweereza Sitaani. Mumaze okufuna 666 nga gye mutambuliramu naye nga temumanyi, ne mwerabira nti buli alifuna ennamba eyo oyo aba amaze okugenda emagombe, aba amaze okuwongayo omwoyo gwe. Naye lwaki bino bikolebwa? Kubanga oba oli awo abamu ne tubabuulira enjiri, muli bakakanyavu, mitima gyammwe temukkiriza, mwoza emitima gya kaluba. Naye bali kusuula mu muliro, olimanya nti omutima gwo tegukalubangako n'omulundi n'ogumu, wabula bulijjo weerimba bwerimbi. Amiina. Omukama bulijjo atujjukiza mu Baleevi 19:31 n'atugamba nti temwekubiranga ku ndagu oba abasamirira emizimu, kubanga bagenda kubonaabona nze Mukama Katonda wammwe. Katonda atukubiriza bulijjo obuteekubira ku ndagu. Naye olwaleero ensangi zino abaana ba Katonda bangi 9 ku 10 basooka kgenda bakuba mu ttooki balabe oba ebintu bitambula bulungi, balabe lwaki
bizinesi tezitambula bulungi? Lwaki abaana baabwe balwala? Lwaki tebafumbirwa? Lwaki ebintu tebirabika nga ebirina kulabika? Beekubidde ku ndagu ne beebuuza ku ndagu, kubanga kino kyabateekebwamu bajjajjaabwe ne bannyaabwe nga babawubisa nti oba oyagala okumanya ebikwatako, kwata bukwasi 5,000 giteeke mu kigali ewa jjajja akubuulire. Manyi kati ennaku zino bakiyita na kusoma. Oli omusajja asoma, oli omusajja asobola okusoma n'ekiri mu mpale n'akisoma. Amiina. Abantu ne balyoka bawulumuka bagende babasome n'ekiri mu mpale bakisome. Muntu kyoyo akusoma okusinga Katonda eyakumanya. Yeremiya omutwe ogusooka olunya olwokutaano, nga tonnajja na mu nsi. Nzikiriza nti Katonda eyakutonda n'akussa mu nsi yakumanyi okusinga baalubaale n'emisambwa. Emisambwa ne baalubaale baluuza kubanga baakolimirwa ne basuulibwa emagombe. Amiina. So tuleme kwebuuza ku bisambwa na baalubaale kubanga tebayina waaka. Baakolimirwa era bagenda kuzikirizibwa ze malayika ez'ekizikiza. Amiina. Omukama bulijjo atujjukiza. Baleevi omutwe ogwa2 olunyiriri olw'omukaaga n'agamba nti omuntu ayeekubira ku ndagu n'abasamirira emizimu n'akola obwamalaaya na bino nga abakkirizisaamu ndimwefuulira ne mukutula ku bantu be. Omuntu asamirira endagu n'akola obwamalaaya, Omukama alimukutulamu ku bantu be, alimwawukanya n'abantu be. Ekizikiza tekisobola kukwatagana na kitangaala. W'osala eddiiro n'osamirira endagu tosobola kukwatagana na mu Kristo. Amiina. Omukama kyagezaako okutulaga. Olwaleero abantu bangi mu butale, mu bizinensi, mu ofiisi, abantu bangi balina endagu, bakozesa endagu. Bantu bangi balina irizi, bantu bangi balina ebyamba bingi, balogo, baluminati. Buli levo gy'osanga erimu abalogo baamu ate nga bakyewaaniramu nti bo b'amaanyi. N'obakwatibwa ekisa n'ennaku ng'olaba bazikirira. Naye Omukama atugambye, Baleevi omutwe ogwa2 olunyiriri olw'omusanvu n'agamba nti mwetukuze mubeere batuukirivu kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Kino mu byonna bye tulabye oba bye twebuuliddeko, Omukama ayagala ekintu kimu ku kigambo kye kino, nti newaakubadde bajjajjaffe baasobya, naffe ne batuwabya kubanga baalimbibwalimbibwa baalubaale n'emisambwa. Ffe abategedde amazima ne tumanya amazima ne gatufuula ab'eddembe, ffe twenenye tukyawe amakubo agatali ga butuukirivu tudde eri Omukama. Ate tuyambe ne bakristo bannaffe n'abantu ba Katonda bonna abatamanyi kigambo kya Katonda baleke amakubo agatali ga butuukirivu badde makubo ag'obutuukirivu. Kubanga bwe batagaleka baakuzikirira. Ojja kusoma Zabbuli 7:11. Okusalirwa kw'omusango kwa Katonda. Amiina.
ojja soma ku bikkulirwa 2:12-15. ojja okulaba abafu ng'ennyanja zibasesema, ojja okulabira nga abaaziikibwa bavaayo basayire omusango abakulu n'abafu, naye abo abanaabeera mu kitabo eky'obulamu tebajja kubanga bazikirira. Kyokka ate abo abanaaba tebali mu kitabo kya bulamu baakuzikirira. Amiina. Abwe kityo mbasaba abaana ba Katonda twekuumire mu kisa kya Katonda ne mu kwagala kwa Katonda, twenenye nga 1 John omutwe ogusooka olunyiriro olw'omwenda, tudde eri Omukama. Ekyo kijja kutusobozesa okusonyiyisibwa ebibi, tuleme okuzikirizibwa nga Omukama wagambye okuzikiriza mu Amosi omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokutaano. Twewonye akabenjedde kabusa akasobola okujja gye tuli nga tudde eri Omukama nga twenenya ebibi byaffe tusobole okgenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Sigadde nze musomesa Rogers nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that good things than when God mixes with man. Kigambo wa Katonda ono tusobola omusanga ku Jesus our Savior platform TV, TikTok, oba ku Jesus our Savior YouTube, oba ku Facebook page yaffe Jesus our Savior. Wonna osobola okusangawo ekigambo kya Katonda. Omukama abeere nammwe, kibayamba obbazibula amaaso ag'omwoyo mu kiyalinga ekituuka eri abaana ba Katonda. The name of the Father, the Son and Holy Spirit always be with you all. Amen.